press times nate mbaitidde omukukunavu Bukenya Herbert agenda kuba atutwala mu nsonga ezimu abasinga ze mujja okwagalira ddala era nga kamuwa omukisa yeyanjule tulyoke tweyongere maaso. Manya gange nze Bukenya Herbert omugabi muzukulu wa Nsamba e Buwanda era nga ndi muyima w'ekibiina ky'Abaganda Nkubaza Mbogo mu Tesaro University. Yes, omulabi waffe omulungi olunaku olwaleero tugenda kwogera ku Buganda kossa n'ebintu bingi bikwagala ku Buganda n'Obuganda okutwaliza awamu era nga leero ndeese omukukunavu ono bamuyise Bukenya Herbert ow'engabi nga bwe muwulidde agamba. Olunaku olwaleero tugenda kuba tubeetera Buganda wajja yatandikira era nga Buganda twategeddeko nze abadde Uganda naye abadde tugambye nti Buganda etandikira mu nsi gye bayita Muwawa. Muganda wange tutwale mu ggwanga oba eggwanga Muwawa. Eggwanga Muwawa byatandika 400 AD 400 AD naye nga terina kutandika tulinga abalaba creation story ya Buganda, creation story ya jeti ya Buganda. Ulawe tugenda mu Bible ensi yatandika ne Adam ne Eve naye tulaba emyaka milioni nga 5 okweyongera waggulu mankind gyamaze ku nsi naye ng'ensi eragibwa wetudda mu geography nti yakamalawo emyaka 4.5 billion kati wali giri emyaka egyasooka nga Katonda we yatondera n'agamba atonze ekitangala n'eggulu atonze olukalu neki n'ensi amazzi n'agawula n'atonda n'ebisolo olunaku olw'omukaga n'awummula katulaba wayitawo emyaka obuwumbi busatu bugwawo oba kumpi obuwumbi 4 nga omuntu bakutondebwa katulaba nti no biliyoni nga 5 miliyoni nga 5 egy'omuntu gyamaze ku nsi kubanga ensi edda emyaka bagibala nga badda mabega ne Yesu yazaalibwa natandika okugibala nga gidda maaso naye ffe tulaba nti Buganda kiki Muwawa kiki kati okumanya Obuganda oba ne Muwawa gye yasookera the first Muganda teyali kintu abasinga bamanyi nti the first Muganda was kintu naye the first Muganda teyali kintu yalina bajjajjaabwe abatandika Muwawa nga tena afuuka Buganda kwana yazaalibwa buzaalibwa naye yazaalibwa buzaalibwa kati naye yatandika Ensi Muwawa kaba Katonda naye yazaalibwa buzaalibwa yalina bajjajjaabe kati we nkugambira tetugenda tandikira ku kaba Katonda yatandika Muwawa tugenda tandikira ku the first man Adam wetuva ku first man netudda ku Africa nti ife Abaganda tuvaawa Buganda yatandikira yasooka kuba Buganda nedda ku Muganda Omuganda netudda ku muntu netudda ku Bantu katunda tandika ku Bantu migration kakati omulabi waffe ogenda kuba omubulira Bantu migration gye tuva tutwale maaso kati Bantu migration kikyali ekibinja ky'abantu aboogera olulimi olufaanagana tutya wogamba Bantu migration these are group of people who share the same words kati nga ente eryato muntu ebigambo ng'ebyo ebifaanagana ekati abo be bantu abaali bali mu Central Africa ku boda ya Cameroon ne Nigeria be abantu abaali beekuŋŋanyizaawo mu kitundu ekimu kati netweyo ne beekutulamu ebibinja bisatu abamu ne bagenda mu West Africa ne beeyongerayo Ghana, Ivory Coast paka ku coast ya West Africa ekibinja ekirala nekijja nekiva Central African Republic Cameroon border nekikira paka mu Congo Niger Basin kati mu Congo Niger Basin ne babeerawo ko abamu ne beekutula ne bajja mu East Africa ife Baganda Basoga Abanyankole baki kati abalala ne bakkirira Southern Zimbabwe Zambia paka South Africa okutwaliza wamu we bali baveeri bajjanga bato akabamu we bakowanga ne bawummula bonga bakoma abalanga gaffe tweyongereyo kati eyo gyonna olugendo olwo gye tuta Bantu migration kati mu Bantu migration tulabira ddala Buganda kyeki Omuganda yaani omukyeki mufuula Omuganda olulimi lwavaawo kati lwe luli nkugamba le Bantu bye ebigambo bye tusharinga ogende South Africa n'oyogera about muntu otegeeza
person nojja wano oyogera muntu otegeeza muntu ente kyekimu eryato tugawana ebigambo ebyo naye ebyo tuli mu myaka 13 nga Yesu tanakuzaalibwa 3000 BC iyo migration gyatandikira era migration eyo wano wetujja mu 500 paka mu 1000 AD 1500 AD migration yakoma abantu bajja batambula mu byase ebyo emyaka 13 badde batambula butambuzi bazenga batambula katuli myaka 12 naye tusoze ne tubala emyaka 13 okuva eri nga Yesu tanakuzaalibwa before Christ najine emyaka 12 je tuli mu AD 12 kati je tuliko kati eyo olulimi Oluganda gye luva bantu gyatandikira omugana gyatandikira najja nasenga mu muwawa ndi yatandika nga ensi ekigambo mu wakitegeeza ekyererezi it was a territory that in a boundary yatandika na mawokota ne mawokota katikale tujita mawokota niyegati wako busiro niyegati wako kyagwe kyaddondo yali yokusatu kyagwe ne tukirira nguyalako buddu mawogora bichipaka amasaze 18 nyenga muwaya ina yatandika nama yali yatandika n'essaza limu mawokota ndugenda negenda nga igazuwa paka twatuka ku Busiro muwawa ono otumulaba nti azze atondeddwawo ani asoko okubeera kabaka kati wa muwawa yali tonda kati tondo yalina bajjajjabe bali abava mu migration eri mu 400 AD yana ye kati naye yali mwana n'aloosebwa nga kitaawo wafudde n'agamba nali mukulembe bajjajjabe baali bakulembeze kati bwe baali abakulembeze ne bamuloosa n'afuna obubaka nti genda ofuga abantu oba bakulembe ngoba obubaka buweereza lubaale Katonda kubanga abantu bedda basinzanga abamu basinzanga mwezi abamu basinza insozi kati nga olaba olusozi walusi lwali lwadda bano bagenda Buganda muwawa yagenda okubeera ngo olusozi walusi we lulinga balusinza ng'abantu bonna batambula era migration eyo baawuliranga nti waliyo olusozi weruti kiringa ggulu olusozi ggulu lwaliwo awo emuguru wane emukono ekyagwe lwaliwo era abantu baali bakyolaki bagendayo era kabaka Tonda we yafuna obubaka obubaka n'agenda eggulu mu ggulu we wali ekyagwe n'afuna bamunyonyola obubaka nti oli mukulembeze oyinza okusikira ogundi obukulembeze bajjajjawo baali bakulembeze najja natandika okunganya abantu be n'abakola muki ensi territory gyetwandise muwawa teyali kingdom yatandika nga olaba yaba chiefdom omukulembeze oba yatandika nga mutongole natandika okulembera abantu negenda ngaki egaziwa era nazaala n'omwana n'amutuuma ggulu kubanga bajjajjaabwe baali mu ggulu eggulu wali wa ekyaggwe ekyo baali bamuweje yaloota obubaka bwali bumutumye n'omwana n'amutuuma ggulu kaggulu ne bajja nga batuuma amanya nga bazaala kati kabaka Tonda n'agaziya empire n'akola amagye n'alwanirira abantu be baali babatta nnyo ebiseera ebyo baali bettingana nga balwanira mmere biki nga bamanya entalo z'edda baali balwaniranga territory kiki abantu bafa nnyo n'abakola muki omulimu n'aliko balabirira n'akulembera eyo mawokota negenda ngegaziwa ne mutabani n'akisa omukono mutabani w'eggulu n'akwatamu era naye mutabani we era yagiranga akaseera n'agenda mu bajjajjabwe eggulu ekyaggwe n'abeebuuzaako nga Mwoyo Mutukuvu amulabikidde era n'okusamira kwava dda zino emmandwa zaffe zetusamira zaava dda nga bajjajjaffe kubanga woofa omuzimu gwa kitaawo gudda ne kukuloosa ne kukuwa obubaka nti nanywanga omwenge nali muyizi yigenda oyigenga okole ki kagamba okusamira kwava dda yeddiini yaffe kati Buganda tuyenda giraba mu ngeri ssatu nti Buganda ey'olubereberye first generation Buganda second generation ya kintu neeno n'eddiini ne Buganda mu ddiini kubanga eri administration kati n'eddiini eddiini ye yalingamu ebyobuwangwa n'ennono okusamira omuganda yeyisa atya gwegamba ennono ya Buganda okusamira kwava dda kalinga wetulaba mu Bayibuli mu ndagaano enkadde nti obusamize bwaliwo Yesu we yajja mu ndagaano empya n'akola ki
n'abujjawo kati mu ndagaano empya ye generation ya kintu endagaano empya ereeta erinnya Buganda naye ng'endagaano enkadde yali eyitibwa Muwawa. Kiki oyinza okwogerako ku Muwawa kye tuyinza okuba nga tuleseeyo? Muwawa mu Muwawa obusanyusi bwayitirira kubanga emmandu ezisinga zonna zirabikirawo kati nga omutengaggulu musisi omutengaggulu musisi Lubaale musisi mwe yalabikira naye yali ku kabaka bwe yafa ebiseera naye ne bamugamba tumusinzenga kubanga musisi yalabikira ku ki ku bulembe gwe mu lunaana kabaka gundi kabaka Muwanga yafuulibwa Lubaale Muwanga Lubaale kiwanuka naye yali biseera ebyo Balubaale no baali bawera muliro Lubaale muliro naye yalabika mu biseera ebyo ne Lubaale Lubanga ejjembe Lubanga naye lyatandikira amayembe gatandikiraawo. So omulabi waffe kato ogezako mutegeeza nti mu biseera bya Muwawa bw'okuyise okusamira kweyongera nnyo olw'embeera yaliwo tibagendanga ku nsozi ne basinza emiti kati emiti egyo kati ate baaliwo abantu abaali baafedde emyaka nga 10, 20, 30 abaasangibwawo mu kitundu ekyo nga migration y'abantu tennaba kubaawo kati ebintu bye baasinzanga ebyo mwalingamu abantu abaafanga abattibwanga ensolo emizimu gyabwe ne gibeerewo ne gifuuka amayembe manya ne gifuuka emisambwa kati emisambwa gyava dda kati emisambwa mulimu emisambwa egy'ensozi n'egyewalula emisambwa egiri static n'egyewalulira waliwo kati nga olaba amayanja gundi omusambwa amayanja